Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Obudde bwakinyika gobe akalimi k'essaawa kalabika katwongera mu kufa tubbulule tugenda ku like wazikulu era twawadde Kyagulanyi naye Kyagulanyi afuuse ki Kyagulanyi abasajja bakubagana empale bali misinde lwa Moses Nkonge Kibalama okuggulawo ekitebe ekyokubiri nga kino agamba kyekitebe ekikulu ekyekibiina ki NUP ekisinza ababaka ba Parliament abali ku ludda oluvuganya gavumenti eriko ekabuwa mu Uganda. Media Choice Television tugoberedde ensonga gamba munnagambe munne nti programu yolala tugikoledde abo bokka abaagala okumanya ensonga. Ogenda kutegeera ensonga eri emabega wa Moses Nkonge Kibalama okukola ebikolwa byakola ensonga kikwasinziira era ng'oluvannyuma tumuzikudde mu kava tumuvumbudde mu kava ye n'atubuulira ebigambo. Akati Ssaako banga ze chairman waayo ekiŋŋaana okuyita olukiiko olujja ku Kyagulanyi kiriwa kino kikwata ku bannayuganda bonna gye bali eyo batuwulirize. Njagala okukutegeeza nti abasajja bano bagone baba Kamwokya bantu bazibu nnyo si bangu badidde obusente buno bwakuŋŋaanya left and right ne babukwata bagulirira abasajja aba Electoral Commission. Electoral Commission ndi yanguzi omusajja fayiro yonna n'agibuzaawo ffe tetwategeerako nti fayiro yagiwaka Kamwokya ba people power ba Lwisi abo Ngongoya be bagirina babagigula bamuwa miliyoni 2 Nebabawa fayiro yonna. Ekigambo ky'obuli bw'enguzi buno buli mu Electoral Commission kiyimirirako. Kitalo nnyo era nsobola okugenda mu kkooti ne mbalumiriza. Mazima. Kuba ebintu tubimanyi. Esebo. Kutegedde bulungi. Kakati fayiro ya gavumenti mbuli awo eva mu kasode ya gavumenti mu store ya gavumenti negenda ebbibwa mu motoka y'omusajja oyo ng'agenda ewe ku Ntebe Road yasula. Mazima. Essaawa 3:45 oyo yekka ayagala okutegeera ensonga ogenda kuwuliriza ebikolwa bya Moses Kibalama kiki ekibireeta okubeera nga bwe biri. Saagala osubwe gamba munnagambe munne nti interview eno tugibakoledde ku lw'obulungi bw'abangi okutegeera mwenna ow'oluzungu ajje tugikoze mu luzungu ow'oluganda ajje tugikoze mu luganda n'atawulira ajje kuba tutaddeko n'ebigambo olw'obukulu bw'ensonga. Ssaawa 3:45.